Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bannyabo ne bassebo nnyongera okubaaniriza enkya ya leero mu studio zaffe zino eza 3ABN. Mwebale okubeera abalabi abalungi ate twebaza ekisa kya Mukama ekibakuumye nekibayisa mu kiro kya leero n'okutuukira ddala mu kiseera kino. Amannya agange nze Kasule Ttone era nga nze ngenda okubaweereza enkya ya leero ate tugabanire wamu mu byawandiikibwa nga tuyiga akasimuka mu puroguramu yaffe n'eŋŋanzi ensulo ey'ekyenkya. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale okukeereranga ku kyenkya eky'ensulo ekifaanana bwe kiti kugabaniramu ekigambo kya Katonda ate n'obutakoowa ffe okubeera nga mutulaba buli ku makya. Kale n'ebigambo ebyo nsaba weeteeketeeke tugende mu ky'okuyiga eky'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 19 January 2025. Nja kusaba omuweereza wange gwe nayise naye mu studio wano tutendereze Mukama n'oluyimba namba 35 nga bwe tulindako gwe nange ali eno kubanga tuyigira wamu mu kyawandiikibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Mbaagaliza okuyiga okulungi. Mbakulisizaayo mwebale nnyo okutendereza oluyimba lubadde lulungi. Weewaawo nsanyuka okuyimba nti Yesu yannunula. Mukama waffe yeebazibwe. Mu kiseera kino akasimuka kaffe olunaku olwaleero kaliko omutwe okugamba nti ekisumuluzo ky'obulamu obutaggwaawo. Ekisumuluzo ky'obulamu obutaggwaawo. Kankusabe gwali eyo tusabire wamu Mukama atuluŋŋamye mu by'okuyiga. Mukama Katonda w'ekisa ekingi tukwebaziza nnyo kubanga obadde bulungi tuli okuviira ddala ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tukwebaziza olw'otuyisa mu kiro kino kubanga tekibadde kyangu. Sinakindi abamu nga tebasobodde kukiyitamu bulungi. Neffe okukkiriza otuwaayo omukisa omulala kyetuva tusinza ntugulumiza enkya ya leero era nga tugenda okuyiga ekigambo kyo tuluŋŋamye tuwa omwoyo w'amagezi atuwa ebyokuyiga ebirungi n'okubiteeka mu bulamu bwaffe n'okubitambuliramu. Bwe tutyo tuteekateeke eri obwakabaka bw'obugenda okujja kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Nyongera okubaanirizaako era mbasaba tuyigire wamu akasimuka k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 19. Mwebale nnyo okubeera abayizi ab'ekigambo kya Katonda okuviira ddala wiiki okutuukira ddala ku lunaku lwonna lumba musazeewo okuyiga naffe so nga naffe tubeera wano mu studio zammwe okuba nga tubaweereza buli nkya. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ekisumuluzo ky'obulamu obutaggwaawo. Twafunye olunyiriri olw'okujjukira okubeerera mu kitabo kyaffe ekyakubikkulirwa. Jjukira nga kye kitabo kye tutunuulidde era ffe nga tugamba tujja kuba lunyiriri ku lunyiriri. Kale gwali eyo naye kwata Bayibuli yo tuyigire wamu ekigambo kya Katonda okuviira ddala mu kubikkulirwa essuula esooka n'olunyiriri olw'18. Mukama atuwa omukisa nga tuyiga. Mbikudde essuula esooka olunyiriri 18. Nsuubira naawe ali eyo maze okukwata Bayibuli yo tuyigire wamu. Kale olunyiriri 18 lugambye bwe luti: era omulamu nali nfudde era laba kati ndi mulamu emirembe n'emirembe era nnina ebisumuluzo eby'okufa n'ebyemagombe. Mukama waffe yeebazibwe. Kanziremu ekyandiikibwa kigambe bwe kiti ssuula 18. Era omulamu nali nfudde era laba kati ndi mulamu emirembe n'emirembe era nnina emirembe era nnina ebisumuluzo eby'okufa n'ebyemagombe. Mukama waffe yeebazibwe olw'ekyawandiikibwa ekyo. Weewaawo omunnyonnyozi waffe ow'omuwandiisi omulungi yagenze mu maaso n'atuwa ebigambo bino bye njagala okugabanako wamu nammwe ebigamba nti wandyagadde
okusumulula wandyagadde okusasula emitwalo gy'ensimbi za Amerika ezisoba mu $5,000 okukolera ekisumuluzo eky'emmotoka yo nga kyanjawulo. Yabuza kibuuzo, kanziremu kibuuze. Wandyagadde okusasula emitwalo egy'ensimbi za Amerika emitwalo $50,000 eza $, okukolera ekisumuluzo emmotoka yo nga kyanjawulo? Kampuni emu mu ggwanga lya Finland ekola ebisumuluzo okusinziira ku bwetaavu bw'omuntu oba kasitoma waayo era neteekamu amayinja ag'omuwendo omungi. Kampuni ya Finland ekola enteekateeka efaanana bw'etyo. Bw'oba oyagala ekisumuluzo eky'omuwendo n'emmotoka yo ogiteekamu ebintu eby'omuwendo bw'otyo ogituukirira nekolera ekisumuluzo ekifaanana bwe kityo ku $5,000 gyokka. Oba omulala ayinza okugamba nti gyonna, naye agambye bw'ati: kyokka waliyo oluggi lumu olutalina kisumuluzo mu nsi ekiyinza okuluggula wadde so n'okusasula ensimbi zonna. Kale kanziremu kisomo kitegereke bulungi. Agambye kyokka waliyo oluggi lumu olutalina kisumuluzo mu nsi ekiyinza okuluggula wadde ng'osasula ensimbi zonna, oluggi lw'emagombe. Omuwandiisi atandise bulungi okutunnyonnyola. Weewaawo abantu bakola ebintu eby'enjawulo bingi mu kampuni ez'enjawulo, zikola ebintu eby'enjawulo, naye batulaze nti mu Finland bw'oba oyagadde okukolera ekisumuluzo eky'enjawulo eky'emmotoka era bagiteekemu ebya zaabu oba ebintu eby'omuwendo mu mmotoka yo, babiteekamu ku ssente ezo zayogedde. Naye ekisumuluzo eky'omuwendo ky'oyinza okufuna igwe nze naawe okufuna okutuggulirawo oluggi lw'emagombe, ddala ddala kiyinza okuba nga tekiriiyo. Naye embeera y'ensi yo efaanana bw'etyo. Omwandiisi agenze maaso n'okutuyigiriza, agambye nti waliwo alina ekisumuluzo kino yekka, ali omu. Ekyo twebaliza Mukama, era gwali ewandigambye nti Mukama waffe ebazibwe, kubanga waliyo omuntu omu yenna yekka alina ekisumuluzo ekiggula oluggi lw'emagombe, era ng'oyo y'omu yekka bw'ati ye Kristo Yesu. Wenjagadde okugabanako nammwe enkyaleero. Kristo Yesu yalina ekisumuluzo eky'emagombe, gwe nange kyayinza okutuwa oba ye okutuggulirawo okusobola okuggulawo ekisumuluzo ekifaanana bwe kityo oba oluggi olufaanana bwe lutyo. Okubeera n'ekisumuluzo kitegeeza nti omuntu oyo alina obuyinza okukozesa ekisumuluzo ekyo. Era bw'oba otunuulidde ng'osomye mu kitabo kya Matayo essuula ey'okumin'omukaaga olunyiriri 19, nja kubasaba tugendeyo kubanga twagambye lunyiriri ku lunyiriri we tutambulidde awo wiiki yonna okugimalako, era nga konna akasimu tujja kugenda tuyiga lunyiriri ku lunyiriri. Kati bw'osoma essuula ya 16 ayogedde ebigambo bino atuwadde lunyiriri lwa 19. Naawe ali eyo kwata Bayibuli yo tuyigire wamu. Agambye bw'ati nti ndikuwa ekisumuluzo ky'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa ne mu ggulu. Kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa ne mu ggulu. Kale kanziremu olunyiriri lusobole okutegereka obulungi gye tuli, gwe atuwuliriza n'oyo abadde tannabakwata Bayibuli ye. Tusoma Matayo sura ya 16 olunyiriri lwa 19. Agambye bw'ati nti ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa ne mu ggulu. Kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa ne mu ggulu. Olwo lwe lunyiriri lwaffe oluvudde Matayo sura ya 16 lunyiriri 19. Omunnyonnyozi atugambye bw'ati: twebaza era twebaze Katonda olwa Yesu Kristo. Weewaawo tumwebaza kubanga tulabye ani alina ekisumuluzo, omu yekka Yesu Kristo, so si Sitaani. Ekitakisobolera ddala, Sitaani talina buyinza ku bisumuluzo by'omu ggulu era n'okutuggulirawo
eggulu oba bakabaka b'omu ggulu. Alina obuyinza obwo era mweteefuteefu okubukozesa ali omu ye Kristo Yesu. Kino nno kituyigiriza ki gwe nnyabo naawe ssebo ali eyo atulaba? Kituyigiriza okunywererako yekka ayinza okuba nga yakwasibwa ebisumuluzo nga Yesu Kristo, era bw'agamba nti bw'aba akisibye ku nsi ne mu ggulu aba akisibye, ne bw'aba akisumuludde aba akisumuludde. Oyinza okuba ng'olina naawe ebibyo bwe weetaaga Yesu ekyaleero akusumululire weewaawo mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo ayinza okuba nga alina bye weetaaga abisibe kubanga bikulemesezza n'okumulaba n'okumutendereza. Ekyo kye tusaba Mukama kubanga yatuwa omwana we Yesu Kristo yekka nga gwe mutango era nga yalina ekisumuluzo ky'emagombe era n'ebizibu by'ensi eno Sitaani by'aleeta. Kale Sitaani talina buyinza kunze naawe ku kisumuluzo ekifaanana bwe kityo eky'obulamu obutaggwaawo. Naye omuwandiisi agenze maaso n'atuwa ebigambo bino n'agamba nti Yesu yafuna obuyinza obwo obw'obulamu bwe obutayonoona ng'ali ku nsi. Weewaawo kubanga teyaliko musango wadde okunenyezebwa, era ng'ali ku nsi bw'atyo bwe yakomererwa ku musaalaba era n'azuukira, nga byonna byayogerwako mu lunyiriri olw'olwaleero leero, kubanga agambye era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuluzo eby'okufa n'eby'emagombe. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe nnyabo ssebo oba atulaba, okwo kwe tunywerera ku lwazi olulamu era kwe tunywerera ku oyo alina ekisumuluzo ekyawangula byonna n'emagombe. Era agambye bw'ati n'agamba nti era nazuukira, nga byonna yabyogerako mu lunyiriri olwo nga bwe tulabye. Kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoke azikirize oyo alina amaanyi g'okufa. Weewaawo ng'abaana bwe bagatta omusaayi, kubanga oba olina mwannyoko gw'ozaalibwa naye oba muganda gw'ozaalibwa naye kiba kitamugatta omusaayi. Ne Yesu Kristo mbeera y'emu yagatta ebintu ebifaanana bwe bityo, n'agatta ebintu byonna bino omulundi gumu. Yagatta obulamu n'abugatta n'okufa era n'abugatta n'obulamu obutaggwaawo, byonna byonna n'aba nga yalina obuyinza bwabyo. Tewali n'omu ayinza kufuna buyinza okuva ku ye oba okukira ye. Kale nno byonna yabigatta omulundi gumu n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo bwe yakikola. Oyo alina amaanyi ag'okufa ye Sitaani. Ye Sitaani bw'osoma mu Bebulaniya essula ey'okubiri onyiro 14, omutume Pawulo akkaanya na kino nti naye oba nga twafiira wamu ne Kristo, obeera nga twafiira wamu ne Kristo, yamala okuzuukizibwa mu bafu, takyafa nate. Mukama waffe yeebazibwe. Oyo Kristo yafa, niyo bwe yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate. Okufa tekukyamufuga. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'osoma Baluumi essula y'omukaaga olunyiriri olw'omunaana paka olw'omwenda, atuwa ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. Enjiri y'ensonga Kristo gy'asinziirako okuzuukiza abafu ng'akozesa ebisumuluzo eby'okufa n'eby'emagombe. Kubanga oyo yawangula okufa era yalina n'ebisumuluzo eby'emagombe kubanga yavaayo emagombe. Kale enjiri ya Katonda bwe tutegeeza nti oyo yekka Kristo gy'asinziirako ffe okutuwa obulamu obutaggwaawo. Mazima ekyo kyetaaga okugamba nti amiina. Era nange nandibadde eyo gy'oli mu katebeko oba ng'otulaba wandibadde oyogera ekigambo ekyo nti Mukama waffe yeebazibwe. Amiina nnyo kubanga yawangula ku lwaffe, yawangula okufa n'awangula n'amagombe, tegakyatuyinza nate. Mazima ekyo wandibadde wakyogedde era twebaza Mukama kubanga weewaawo. Togezangako mu butanwa okutabula
ekigambo magombe kuno kulabula gye tuli nnyabo ne ssebo atudde eyo togeza nkukutabula magombe n'ekisa n'ekika eky'ekifo eky'emirembe gyonna oba abamu kye baakazaako puligatooli. Ekigambo ky'Oluyonaani ekyasooka kitegeeza ntaana. Weewaawo twebaza ekisa kya Katonda kubanga ebigambo bino bijja okutulabula eri abalina enzikiriza eyo nti bwe tuba tugenze tuba tufudde tugenda mu puligatooli eyo n'okutuwoleza basobola otuwolereza bwe baba nga wakola bubi ne bakusabira essaala ey'obutuukirivu era n'oba mutuukirivu bw'otyo n'osaanira okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Enjigiriza efaanana bw'etyo gwe nnyabo ne ssebo ndowooza Bayibuli si gyeregezaako okutegeeza wabula ffe tumanyi nti Yesu yawangula okufa ate era n'amagombe era ne tuba twebase mu ntaana oba mu nfuufu y'ensi eno tuba twebase bwebase naye nga wali olunaku olw'okuzuukizibwa era bonna balizuukirira obulamu obutaggwaawo bwe bali bakoze era nga batambudde nga ekigambo kye bwe kiri era balizuukirira obulamu obutaggwaawo. Kale teriyo mufugo oyinza kusabira leero asobole okutereera mu layini bw'abanga byamusobako ku nsi eno ng'akyaliwo. So okwo kulabula gye tuli. Olunyiriri luno lwongereza ddala ku kunnyonnyola kwa Kristo. Lwaki tetusaana kutya era naddala lwaki tetwanditidde Kristo? Olunyiriri lwe twayize olunaku olw'eggulo mwayize nange mwebale nnyo okuyiga olwogera ku Kristo ng'omununuzi waffe. Olwaleero lutugamba engeri gye tununulibwamu. Weewaawo twali tuyize olunaku olw'eggulo nti Yesu oyo yennyini yatuyamba okwanukula ekitiibwa kya Katonda gye tuli, omununuzi ow'ekitiibwa era oyo ow'ekigambo ekitakyukakyuka. Nti bwe twayize bwe tutyo tuyiga Kristo oyo omununuzi, naye wano olwaleero tununulibwa tutya? So twongere okuyiga. Agambye omuwandiisi wano ayogedde bw'ati tununulibwa tutya? Ayogedde bw'ati tetusaana kutya. So tununulibwa tutya? Engeri gye tununulibwamu nti obuyinza buno ekyamazima y'empisa eya Kristo Yesu oba eya Katonda nti alituwa obulamu obutaggwaawo kubanga yafuuka omutango gwaffe, yafuuka omutango gwange, omutango gwo olw'ebibi byaffe, era yafuuka ssaddaaka bw'atyo eyaffe kubanga atwagala. Amiina nnyo. Kristo atwagala nnyo kyava yafuuka essaddaaka era omutango gwaffe, ffe mu kifo ky'okufa ye n'afa, ffe tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Empisa ya Katonda ekufaanana bw'etyo y'okwagala ogisanga ne mu Yokaana ekisooka essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'omunaana. Kale tewaba nsonga lwaki wanditidde omuntu afaananako bw'atyo kubanga empisa ya Katonda y'eriwa gwe mwannyinaze oba muganda wange andaba enkyaleero. Empisa ya Katonda nambulukufu okusinziira nga bwe tuyize nti empisa ya Katonda kwagala kubanga era n'olubeera mu Yokaana 3:16 bw'atyo Mukama bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka yenna amukkiriza aleme okubulaabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. So empisa ya Katonda kwagala ate era ompisa ya Katonda kununula kubanga ye mununuzi yeeyamye okutununula okutuggya mu ebyo bye tuyitamu byonna n'empitambi zaffe kubanga era yakiraga ku musaalaba Gologoosa bwe yatufiira n'atunula n'afuuka omutango ogugwo nange olw'ebibi byaffe. Bulamu obutaggwaawo kubanga yina amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo. Eyo empisa ya Katonda, empisa ya Yesu kubeera na bulamu obutaggwaawo ffe abutuwe naffe tugabanire wamu mu kufa kwe ne mu kuzuukira kwe bwe tutyo tuwangule amagombe n'ensi eno ejjuddemu ekibi. Mutango kubanga akyogedde lunye nti mutango ffe gye tuli era mu mbeera y'emu ajjudde kuzuukira. Era ffe Abakristaayo gwe nnyabo nange atudde wano twandibadde tukkiriza kimu nti bonna abafiira Mukama waffe Yesu Kristo tebafudde wabula beebase era bazuukirira obulamu obutaggwaawo kubanga bakkiriza Yesu Kristo nga gwe mutango gwabwe era ng'okufa tekukyayinza nate. Naye olw'emibeera y'ekibi
tuyinza okuwumula mu bulamu bw'ensi eno kituufu, naye Yesu agenda tununula atya bwe twamukkiriza ye n'afa ku lwaffe. Amakulu gaakyo bwagenda okulabikisibwa ku nnyanja endabirwamu mu biro eby'eggulu ng'akomezza obwakabaka bwe, tujja kuba ffenna tuzuukira obulamu obutaggwaawo. Bwatyo kiba tumuyita omununuzi waffe emirembe n'emirembe egy'obulamu bwaffe. So ng'ate opposite y'ekyo ye mulabe Sitaani, gwe nange gwe tuteekwa okwegendereza kubanga akontana n'ebyo n'empisa ya Katonda gy'atulaze. Nti Sitaani yaliwo okututeerawo kutya, akugamba tojja kusobola, agambe tojja kukigezaako, bangi abaakigezaako ne kibalema. Yaliwo okuteekawo okulaga nti you cannot manage, you cannot afford, you cannot accomplish, ojja kulemwa. Kyagezaako atulage tuleme okugenda mu maaso. Era ayinza okutulaga nti Yesu muzibu nnyo atayinza kusemberezeka kubanga akyawa ababi oba abakozi b'ebibi. Naye Yesu ataddewo omukono gwe ogw'ekisa wakati wo nange ng'atwaniriza, kubanga mu wiiki yonna tubadde tuyiga ng'atulaga nti wankubadde ebibi byaffe bitwakadde nnyo era nga bimyufu ekyenkanidde awo, akyatukkiriza kutwaniriza, ye asobola okutulokola n'atunaaza n'omusaayi gwe ogwaziika ku musaalaba e Gologoosa. Ne leero kikyasoboka wakati wo nange fe okumusemberera n'atwaniriza kubanga musanyufu. Yatugambye tetutya. So enkola ya Sitaani kutya, atuteerawo kufa, kulaba nga ssaawa yonna tuli mu kuzikirira, n'otambula nga wenna tokyalina ssuubi, wabula olowooza ku kisenge kikuddirira naye nga naawe tolina ansa ku kyo. Embeera efaanana bw'etyo ey'okutya n'okutumalayo ssuubi y'enkola ya Sitaani, era bwe bulombolombo bwe y'empisa yeefaanana bw'etyo. Kutwawula yawula. Sitaani alina nkola ya kutwawula, atwawule kuva ku kitiibwa kya Katonda, tubeereeyo tulowooze nti tetukyayinza na kimu kutereezebwa mu bulamu bwaffe, byagaana, so ne tudduka mu maaso ge n'okutuuka okuba nga tweyawula okuva gy'ali. Ng'era empisa z'abamu bwe zaayolekera mu bulamu bwabwe mu mbeera efaanana bw'etyo. Tutunuulira abantu babiri, tutunula Peetero asobya mu maaso ga Yesu, naye n'adda maaso ge n'akaaba, onsaasire nze omwonoonyi. Ekyo Yesu kyatusuubira. So ng'ate tutunuulira omuntu ow'okubiri, era mu bo Yesu bye yayita nabo ye Yuda Isikaliyooti. Ye ekibi bwe kyamulumiriza n'asawula n'okugenda ne yeetuga era n'afa bw'atyo. Amakulu gaakyo kye ki? Nti Yesu bulamu obutaggwaawo bwe tumusemberera atuddiramu era atunaaza n'atukuza, n'afa ku lwaffe, n'azuukira n'aba ng'atuwadde essuubi ly'okuzuukira, nti bw'anaabisibwa ku nnyanja endabirwamu era ne mu bire ng'azze okutukima, tujja kuba n'obulamu obutaggwaawo emirembe n'emirembe. Salawo olwaleero mwannyinaze, sawula omuganda wange olwaleero, otambule ng'ekigambo kya Katonda bwe kitwadde essuubi nti alina ekisumuluzo kyokka eky'obulamu obutaggwaawo, oba oleme okikola ekyo, kale nze naawe tuliraba singa tuba tukoze bwe tutyo, eggulu lijja kutusuba. Naye njagala okubasaba enkyaleero bannyinaze ne baganda bange abatulaba nti mwebale kubeera abayizi abalungi. Essaala yange naawe yalibadde egamba etya nti Yesu annyamba okulaba so si mu kifaananyi eky'entiisa nga Sitaani bw'akiraga bw'akikisa gye tuli, naye kubanga Bayibuli mazima bw'egamba nti oli Katonda ow'okwagala n'obulamu obutaggwaawo. Mukama atuwa omukisa. Tutambule mu kigambo kye, tutunuulire obulamu obutaggwaawo nga Yesu yekka yabugaba. Bwe tunaamugoberera ddala yalina ekisumuluzo emagombe, yalina ekisumuluzo ekigenda okusumula ebizibu byonna ebikutte, ebiganye byonna. Mwaka guno akuwa ekyosinga okwetaaga. Nange bwe ntyo bwe neesabira Mukama ab'empeera omukisa, mwebale okubeera abayizi abalungi. Tuyinza okugenda maaso nga tuyiga, okwongera okuyiga. Soma ku Yokaana essula 11 ennyirwa 25, osome ku Befeso essula 5 ennyirwa 14. Sinakindi oyinza okusoma ku Basessalonike ekisooka essula 4 olunyirwa 16 n'olunyirwa 17. Mukama abampeera omukisa, mwebale okubeera abayizi abalungi. Mbaagaliza emikisa gya Mukama waffe gibeere nammwe olunaku olwaleero, ate tuddemu okusinkana nga tukyali balamu. Mukama abeere nammwe. Kale katumalirize pulogulaamu yaffe eno nga tuwaayo okusaba. Mukama tukwebaliza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo, weebale okutubeerera ekisumuluzo eky'obulamu, kubanga bwe wawangula amagombe n'okufa olubereberye, kyeva tunywerera mu ggwe nga twogera ebigambo bino tulina essuubi nti bw'onooba okomyewo ojja tuwangusa ensi eno
bwe tutyo tulabe essanyu ery'olubeerera mirembe n'emirembe. Tulina okusoomoozebwa kungi eri obulamu bwaffe, naye beera naffe otuwanguzise, kubanga wewangula tuggyemu okutyako ku mulabe Sitaani kw'aleeta, ate buli omu omuwe ng'okusiima kwe bwe kuli nkyaleero, era n'obulamu bwaffe bwonna bwe tutyo tusange nga tweteeseteese, kubanga tusabye okukkiriza nga tuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mwebale nnyo, mwebalire. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.